bwofunanga olubuto mu church wakoze ensobi tujjikirizza tekutwala mu bufumbo. Ensobi ebbiri tezigenda kutereeza. Wafunye olubuto ekyo n'okyenenyeza mu maaso ga Mukama wakoze ensobi. Naye bw'okizuulanga nti omusajja oyo tomwagala, tolina buweereza bw'ogenda kukolerayo mu bufumbo, togenda mwana omuwala. Kati ate ne kidda eri abakadde b'ekkanisa, bakyala abasumba abakazi n'abakyala abakuliridde mu church, abaana abawala mulekerawo bbaka kofumbirwa abasajja be bataagala kubanga bafunye embuto. Ne muyimbirira omuwala bannange, kati omusajja yakuzaalamu, olaba ekitiibwa kyo n'ekitiibwa ky'ekkanisa. Ekkanisa Kristo yagifiirira, oyo omula tagenda gifiiririra. Teri muntu agenda fiiririra kkanisa mulala. Ekitiibwa ky'ekkanisa tetukitunuuliza na mwana atuddeyo mu kkanisa ne bw'aba musumba. Ekitiibwa ky'ekkanisa kutunuulira omusaalaba, tunuulira Kristo, ky'ekitiibwa ky'ekkanisa. Naye abaana bayingidde obufumbo n'abalenzi kubanga muweereza ku kituuti nafunisizza omuwala olubuto. Musumba anaagamba atya? Kwegamba batya musumba okusinga Katonda. Bannange ekkanisa egenda kunjogerera. Abantu aboonoonye ne tulaba ebibi byabwe tebitufuula ate ffe batuukirivu. Gobereyo mu ŋŋambo ono yafunye olubuto. Gwe walugjeemu tetwalulabye, ono talugjeemu. Kati abaana abawala tofumbirwa kubanga wafunye olubuto.